tuula tusome akatabo ke tuliko kayitibwa Zinunula Omunaku, kawandiikibwa Edward Namutete Kawere, era nga tuli ku ssula ya 23 egamba nti ekikozza omulima. Wayitewo ekiseera kitono nga mmaze okuwangula Mpego ne nfuna abavubuka bangi ab'emikwano, era abamu ne bansaba mbayigiriza okulwanyisa amafumu kubanga bandowooza okuba kafulu mu kugamanya. Nali njagala okugaana, naye bwe nanyumizaako mu yodi nampikiriza mbayigirize, era naye nansuubiza okunnyambangako. Buli lwaggulo twakuŋŋaaniranga mu kkookoowe eddene eryali okumpi n'ekibira Balabamabago, ne tuyiga amafumu era n'entala z'amagye n'okukwekweta era n'obukodyo obulala bungi. Akabiina kaffe kaalimu abavubuka 200 naye ng'eryanyi lituwala era nga twagalana nnyo. Akabiina twasooka kukayita Kikonde anti kikuba ali kumpi, naye abavubuka oluvannyuma ne balikyusa ne bakatuuma Wangula, atatya ate fettafetta, ate atadda nnyuma nti naye Kikonde lyali lifeebya bufeebya. Akabinja kaffe kano kaalina amateeka gaako, naye ng'erisingamu obukulu kwe kuyambagana mu kabi era n'okuyamba abanafu mu kyalo, naddala abakadde, bannamwandu n'enfuuzi. Bwe wasangibwanga omu ku b'ekibiina ng'ojoogereza omuntu ateeyinza, nga tukutumira omubaka waffe ng'akulabula oleme kuddayo kukola kikolwa ekyo. Bw'otaatuwuliranga nga tukubonereza, bwe watugwanga mu bwala. Twateranga ab'engeri eyo okubakwata ne tubawewenyula obuziŋŋoonyo omulundi gumu oba 2, okwewa obuyinza nga buno kati ate butusuule mu leenya. Naye ekyatuwonya obutatusuula mu mbuzi ekogga kwe kubanga twalina abatuwagira bangi ku kyalo mu bikolwa byaffe. Ekyalo nno kitusibya, ekyali nno kitusibya kuwewenyula mukoddomi wa Pyati obuswanyu ng'ajooza omu ku b'ekibiina. Leero nno olwo nze kamwe kwogera bandinsibidde byoya bya nswa kubanga saali nayo nga bamuwolomya, naye nanti kiiso kya mbuzi. Ate nze abaana b'embuga baali bantwala dda olutwe nti nsasamaza nnyo ekyalo. Ate olulala twali mu katale tunyumyamu n'omusajja omukulu ng'atutegeeza nga bwe batabaalanga edda. Omusajja omu omutunzi w'ebyennyanja kwe kukasukawo eggambo lye nti baleke nabo banaalwana olwabwe. Ndaba mpulidde mbu Ndodooti emitala ateekateeka okulumba Pyati ajja anyaga ebyalo bye, era nti asabye n'abaami abalala 2 bajje bamuyambe. Pyati ye yali omulabe wa Ndodooti Kayingo, era ddala nga balika bwanango. Obulabe wakati waabwe bwajja bwe buti. Olwatuuka kabaka n'abagaba bombi bagende batabaala abagoti nsozi zaabwe, era nga Ndodooti ye mugabe. Nti naye bwe baatuuka ekigoti, abasajja bonna enkwatangabo ne babeekwekerera, basangawo bwebbumbu kubo nti kisalidde mu ntamu. Munnange nga badda ku bintu nga banyaga abakazi, abaana, nte, embuzi, embugo, ye leero n'amenya kinnaaleka ki. Ebyabalemanga nga babyokya, obukadde nga babutta, bwe baamala okwekola ogwa walugali nga bakwata lidda bulyambwa. Ennaku 2 ezaasooka baatambulira ddala mu ddembe, naye mu kiro ekyokusatu abagoti ne babagamba nti mulimba, naffe tetunywa guteeka. Mwatwalanga byabalala naye si byaffe abagoti. Baabalumba nga bawummudde wakati w'ensozi 2 mu mattansejjere, kale baabasanga tewali n'omu abeetegekedde, ne babatta ebitattika. Abaawonawo nno mpungu babalira ku ngalo. Bwe baatuuka mu maaso ga kabaka, Ndodooti n'awoza olutabaalo lwonna nga bwe lwagenda era n'ekyabagobya. Pyati nga ye ali awo liiso lyokka amoga. Yalaba Ndodooti kyajja ave mu maaso g'empologoma n'atandika okukonjera
mbu Ndodooti teyakulembera bulungi jje, nti era yabeeranga mu kunywa na kwefulukuta mu bya buseegu, mbu nga n'ekiro tewabaawo bakuuma lusiisira, so nno nga n'olumu n'omulimu gw'okulonda abakuumi mbu gwali gwa Pyati nga gwe yakwasibwa, naye ssebo byonna yabirippa ku Ndodooti. Kale Empalabwa Sseggwanga bwe yawulira ebyo n'enyiikaala nnyo era n'enyiigira Ndodooti, neeragira bagende bamunyage, era ne bamunyaga ebibye bingi nnyo. Naye nno ng'ekkumi bwe litakyawooma, empisiiyisi kwe kubisuula Ndodooti mu kutu nti anti ekyakunyagisa ye Pyati, okwo nno munnange endibu yaabwe kwe yava. Ffe twali tuwakana omusajja oli omukulu bwe twali tunyumya naye, n'atugamba nti ebigambo ebyo nno temubisuula muguluka, anti mumanyi nga mu mbu mwe muva ejje. Bwe tutaayagala kuwalaza na kulaakiiza mpaka ne tubimalira awo, naye era muli munda ng'omusajja ffe tumusekerera. Bwe twaddayo eka anti twalina emikolo, ne tuteesa omu ku fembi agende nga yeebuuzisabuuzisa ng'omusuubuzi akette ebiri mu byalo bya Ndodooti n'abaami abaliraanyeewo. Nze ne nyaŋŋanga ŋŋende nkole omulimu ogwo, naye Mikolo naŋŋaana nti gw'oli nkoko njeru. Mikolo obudde yabukeereza nkokola ku Nawankya n'agenda akuŋŋaanya amawulire mu byalo bya Ndodooti, naye nze yandeka omwoyo gundi ku mutwe. Yadda ggulo nnyo n'atutegeeza nti omusajja byayogedde bituufu ddala, ekiri eyo si kibejjo. Abavubuka bonna n'abasajja abattuludde beetegeka okujja okutuzinda. Mbuno leero kiribula omukombi, ebyalo baagala bisigale matongo, wonna we ntuuse nga ke kaama kali ku mumwa. Akawungeezi ako ne ŋŋenda mbibuulira mu Yodi, naye ng'alabika nga ye yali yabitegedde dda. Ne mutegeeza nga Wankula bwe yali agenda okulwana ng'ejje yekka, era naye n'asemba ekirowoozo kyange. Bwe twakuŋŋaana enkeera ne tunnyonnyola bannaffe akabi akaali kajja, era nze nempa ekirowoozo kyange nga Bawankula bwe twali tusaanye ffe okulwanira awamu ffekka. Kale ng'olutalo lubadde luguddewo, era nga bwe tuteekwa okulweteekerateekera, newankubadde nga mu kiseera ekyo nali simanyidde ddala ngeri gye twali tusaanira kweteekateekamu okuggyako okukaza okulwanyisa amafumu. Ne mmaliriza na bino nti bwe tulirwanira awamu lwe tutalifa nnyo, naye bwe tulirwanira mu nsindikano abalirwabula baliba baalubatu, anti amamesa amangi. Nga bw'omanyi abangi abamu baasooka kulowooza nti tulimba, naye bwe waawa amatukayo bannaffe abalala nabo ne bategeeza nga bwe baali babiwulidde. Buli eyali asigaddemu akakunkuna ng'amatira. Ekyaddako kwe kulonda omugabe w'eggye lyaffe. Akalulu bwe kaakubibwa era kaagwa ku nze, naye newankubadde neewolereza bonna olukongoolo olw'okuba nga baali balusimbye ku nze, ne sisobola kweggyako bukulembeze obwo. Ennaku ezaddirira zaali za kukola kaweefube okuviira ddala ku maliiri okusuulira ddala enjuba. Leero nga n'abeeka babula kutumulisa ku mimuli okulaba nga bwe tufaanana. Buli lunaku twasindikanga munnaffe omu n'agenda aketta, si kulwa ng'abalabe batuzinduukiriza ne batugwako nga tetumanyi ne batuzikiriza. Abakasi baffe bakolera ddala bulungi omulimu gwabwe, kubanga twamanyira ddala n'ekkubo abalabe bwe baali balina okuyita okutunaawa. Ekyo nno ne kituyamba mu ntegeka yaffe. Mu nnaku ez'okwetegeka nze neeraliikirira nnyo n'enkogga n'okukogga, anti nga n'olunsi n'emmere ekaawa. Tulabanga kyeraliikiriza ng'okumanya nti obulamu bw'abantu ebikumi n'ebikumi buteekeddwa mu mikono gyo, nga gwe weesigiddwa okubawonya oba kale okubuzikiriza ng'obulagajjalidde. Abakasi baffe bwe baamala okuntegeeza ng'abalabe bwe baali bajja okutulumba nga bayita mu kkubo eryali liyita mu kibira Mpaakatyole,
eryokumpi mbu balyoke batugweko nga tetutegedde. Nze ne ntegeka engeri gye tulirwanamu. Nasooka kwebuuza bibuuzo bino: tulwane nabo nga bajja oba tulwane nabo nga baddayo? Bwe nageraageranya obutono bwaffe ne mmanya nti okwetantala eggye ly'agasajja agatannalwanako muba mwetunze bwetunzi, kyennava mmalirira okulwanyisa abo abali basigaddewo ne bwe baliba nga bawangudde oba nga bawanguddwa. Kyokka okuva ku ntegeka ya Pyati gye yali ategekamu okulwana nga kirabikirawo ng'atidde era nga tayinza kuwangula. Ekibuuzo kyange ekyokubiri nti oba nga tuli balwanyisa baddayo, tuli bateegawa era baliyitawa? Kino nno kyanteganya nnyo, naye oluvannyuma ne mbalirira tubateege mu kibira Matumpagwa. Weewaawo namanya ng'ekkubo eryo lyawala era lyekooloobya nnyo, naye ne ndowooza nti oba nga baliyita mu liri ery'omu Mpaakatyole nga bajja, tebayinza ate kuddirayo mu kkubo limu eryo olw'okutya okugwa mu babateezi, era nga nabo bajja kulowooza nti ffe tujja kulowooza nga bagenda kweyonalira ery'okumpi tuteegereeyo. Lino tulireke. Nti nno bwe tuligendera okulabuka nti batusibye kantuntunu tuwondere ng'ebya kuno babiri wala, ate kabe kasinje nga batuuse dda n'ewaabwe. Bwe nabuulira bannange we tugenda okutalira, bangi ne batakisiima newankubadde nga nabannyonnyola ntya. Bo nga baguguba era nga bakalambira okumala ebbanga eddene, nga bo baagala nti omulabe tumuteege mu kkubo lire ery'okumpi, nga bakakasiza ddala nti mwagenda okuddirayo. Singa mikolo teyankuba mu kaama naŋŋumya nti nywerera ku ky'ogamba kye kituufu, nali ndi kumpi ddala okukkiriza kye bagamba. Ku nkomerero ya byonna ne nnyimuka ne neesimba wakati mu bo ne mbategeeza nti mmwe mwannonda okubakulembera era ne mumpa obuyinza okutegeka engeri gye ndowooza nga yerituyamba mu kulwana kwaffe, naye bwe nkibanjulidde mugiganye, nga bwe siyinza kugibakkirizisa lwa mpaka. Ekisinga obulungi tweyawulemu. Abo abagikkiriza oba abakkiriziganya nange bangoberere. Ffe tulirwanira mu Matumpagwa. Abo abatakkiriziganya nange beerondera omugabe waabwe, balirwanira mu Mpaakatyole waabwe. Kasita nga ffenna kye tugenderera kimu kyokka, kwe kutaasa amaka gaffe, bakitaffe ne bannyinaffe, basengaffe, baganda baffe ne bannyinaffe, era ne mikwano gyaffe. Obutono bulwanira mu ssanja. Ffe bwe tunaaba abatono oba bataano, tujja kulwana mu ngeri yaffe. Tewali mugabe yenna bw'afa yenkana akkiriza abatabaazi abatakkiriziganya naye mu byakola okubeera mu ggye lye. N'olwekyo abakkiriziganya nange mujje tugende, abatakkiriziganya na ntegeka yange mweraba, era mbaagaliza emikisa. N'entambula, mikolo n'asituka n'angoberera. Nagenda okulaba ng'ogubiina gwonna gugumbulukuse gungoberera, era nga buli omu ayanguyirira ansemberere, aleme kulowoozebwa nti abadde agaanidde mu kifo. Okuviira ddala ku olwo saafuna muteeru gwonna ku bo. Bonna baawaayo emyoyo gyabwe gye ndi okubakulembera. Essula awo weekomye. Bwe tunaddamu sisinkana tugenda kwegamba nti entegeka y'ennwana yaffe ya 24. Tuba tusome kwoli. Weebale nnyo, weebalire ddala okwekuumirangako. Mbasiibulidde awo awangaale Ssebuufu Bwango.